nga n'abali mu kubba ettaka balina AK47 nga balunda ente. Mwe bantu mmwe nkoze vidiyo eno nga njagala okulabula mmwe babbuloga. Egyo emitwalo 2 gye bakuwokola vidiyo evuma Bobi Wine bwe bali kwetikkula olyewuunya. Nali kiwaatule ne bankubira nga Isima bamukubye amasasi. NBS ne baŋŋamba twagala kujja wooli batugambye tukujjeko interview ne mbaga ngenda kujja mu studio ne bawakana. Ne balooza nnimba kubanga buli blogger e Kampala yali yeekwese. Buli blogger yatya. Ne nzija ku TV ku Next Media. Buli muntu yenna nga tasobola kikkiriza nti Wisdom musobola okutambula. Nalaba Isima nga tasobola na kwenyeenya bwati. Nga Isima abadde akeeranga n'ayogera ebigambo nga 1000. Nga naye bamwetikkudde. Bakosa chance egi. Balaba nga bafunye opportunity yawo Isima nga alumbye minister. Nga baanoonya dde engeri gye beetikkula Isima. Kati Sobi abadde ayogera nga alaga. Nga ne t-shirt z'ayambala. Ayambala t-shirt ziriko omuzzukulu wa Museveni. Bano bafala n'obayita nti nno obayise muzeeyo obayise mbube bakitaabo nino omuntu omu buli mwana kati gwazaala amutuuma Museveni kati ali kumpi kufuna na lubuto okuzaalayo mulala amutuume muhoozi lwe bali kwetikkulaga amatama galifuuka capati. Bajja kwetikkulanga naye buli kaanako koonya okatuuma Museveni Natasha mbu Natasha sister wange simanyi Patience sister wange gwe bali kwetikkula amatama go togalaba nti nno manene galinga nga sumbuusa. Galinga amandazi gana galimu ebigundi. Gwe wala gwe bali kwetikkulaga amatama gagenda fuuka capati. Kubanga bano abantu kati olaba beetikkula Isima yali asimeringa bulungi. Isima ng'omutuukako ng'awunya akawo naye gwe wala gwe gwendaba otuyitako ne bw'oti ng'owunya. Owunya amabeere, owunya enkwawa, n'engoye zo z'oyambala zibunya. Kati gwe bali kwetikkula. Simanyi. Bannayuganda njagala mube steady. Nze mmanyi Sobi abadde mubbiye. Sobi musiye. Ne saagala mu kitwale bano abasajja basooka kunyiya ne bakozesa emirimu gyonna notta abantu n'okola bitya. Naye bwe batuuka okutta bameekinga sure nti bagenda kutta bannayuganda naddala abaganda mu kuba engalo. Ti Sobi banaye tumuwonye kituufu Sobi tumuwonye. Nenjukira nti Sobi mwana wa Nambi n'ekintu gwe bakozesezza byonna ebibi ebisembayo bamaze ne bamwetikkula. Bano abasajja bakozesa ne bamana ne bakwetikkula. Kati gwe buloga asulaawo ndaba babuloga. Nze teri kinsasanga abaana bali Dubai ne wetunuzaamu kamera ng'ovuma Bobi Wine ne nga kalirengera empuuta eno. Fabakuze ne Bobi Wine nga tumulaba. He inspired us in many things. In many dimensions. Ebintu bya Katonda bineno bizibu nnyo. Neyongedde okwewuunya ensi. Sobi yakubiddwa olunaku lw'eggulo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Naye ngenda kubulirako ebyafaayo bya Sobi bitono nnyo. Weewuunye Katonda era oyongere okutya Katonda. Oba obadde olimu ekintu eky'obubbi, obaddemu ekintu eky'obulyazaamaanya oba ekyokunyigiriza abalala munnanga okikomye. Sobi ono abadde muntu w'amaanyi nnyo e Kampala, most especially mu ghetto nga tewali atamumanyi. Ng'omuntu yenna oba omuvubuka eyakayigirira okubba olina kwebuuza ku Sobi nti oba obbye essimu 3 omuwaako emu oba n'omuwaako 2 emu yiyo. Ne oba oyagala kubbira ku street za Kampala omala kwewandiisa wa Sobi. Sobi yatuuka gavumenti n'emukozesa nga Sobi y'omu ku bantu ab'ebiwago Uganda Police be yakozesa. Nga bwe babaawo obutale bwe baagala okumenya gwe bayita n'aleeta abayaaye be. Sobi y'omu ku bantu be badde bakozesa nti ne wabaawo omukungu wa gavumenti ng'agamba wano wange oba bbyewo bubbi. Nga Sobi y'omu ku bantu abalina ebiwago be baleeta ne bamenya amayumba ago. Nga Sobi kwegamba Sobi lyabadde w'amaanyi nnyo naye ekintu ekyamuse kitono nnyo njagala otye Katonda. Sobi ku maanyi g'abadde nago, Sobi ku masasi g'ayiseemu nga Sobi atuuka n'akulaga mu kifuba n'agamba olaba wano bankuba amasasi n'atafa. Sobi ku miggo gy'ayiseemu okuva emabega nga kwegamba n'awangaala ng'ayise mu bizibu byonna ogamba musajja gwe tolifa. Sobi ku bipiira bye bamwokezzaako kuva mabega we hisitole we ebiso bye bamusazeesaze
nga mu butuufu Sobi ayitawo n'atafa n'asimatuka. Munnange njagala otye Katonda otunuulire ekintu ekyasse Sobi. Weewuunye Katonda era omwekwateko, era oba mulyaza amaanyi alekera, era oba obadde olina abantu b'onyigiriza lekera. Munnange ebintu bitwemalizaamu bwerere, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bya dduniya. Sobi oyo gw'olaba yatuuka nga musajja wa kiwagonyo nga ne mu Uganda police wallahi atiibwa nga ye muntu gwe beebuuzaako munnange Sobi tukoze tuyinawo minisita ayagala twala ttaka lyeno oyinawo abavubuka ng'ekiwagali nange era Sobi wayogera tebamwaddamu kwogera naye unfortunately akantu akasizza Sobi kantu katini nnyo ku maanyi g'alina ku masasi g'ayiseemu ku biso by'ayiseemu ku bipiira bye babadde baagala okumwokya by'ayiseemu kwegamba mu bizibu byonna amakomera yonna gasimatuse kantu katini nnyo kasizza Sobi. Munnange Sobi nga omanyi emize gyabwe bo babadde bakozesebwa okubeera nga bagenda ne bamenya amayumba ne bagamba wano tetubaagalawo nga babatumye ne babamenya. Munnange wabawo bannakazadde b'eggwanga oluusi basingo maaga oluusi bajjajjaffe bamusuulira abaana ali ku katale yeeyiya nga bo basobi be basindika ne bamenya. Sobi ng'era omanyi emize gyabwe nti bo babadde bamenya mayumba mwemba nga mulemeddewo nga gavumenti ebagobye nga munaye bagenda balwanira ettaka eryo. Bavubuka bakadde baana bato be bakubye Sobi ne bamutta. Sobi ku masasi bakadde baana bato be bakubye Sobi ne bamutta. Sobi ku masasi gayiseemu, Sobi ku makomera gayiseemu, military police tocha yonna gyayiseemu SFC. Bavubuka n'abakadde n'abantu bakukyala abatinitiniwe bati aboolubatu be bakubye Sobi ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Tya Katonda era obeere nga omwekwatako, obadde olina kyokola, obadde weefuula owakabi ku nsi kuno. Tya Katonda, eri Katonda, beera n'amazima n'obwenkanya, toba mulyaza amaanya. Sobi byonna byabadde abbye, byonna byabadde akoze, kulyaza amaanya, kubba abantu, byonna birese ku nsi. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kullu nafsin dha'iqatul mawt. Zembuyaga ezikunta munnange Sobi. Naye nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sobi ye munnaye Mungu yamujjulidde. Oyo Sobi abadde muzibu nnyo, mujjukire ku mulembe gwa gundi Kirumira afande Kirumira n'afa. Sobi ye nayitawo era ng'ayimirira nze baagala kunzika naye wendi all in all eyinza okuba ne setup munnaye toyinza bbanga omanyi ebyama bya gavumenti n'ogenda otyo obanga mulimu abakungu. So mwegendereze n'abazadde abakuza abaana baabwe, mubegendereza abaana bammwe mubakuze bulungi. Omwana kasita atandika emize gy'obubbi munnange bakomekerera bato. Ne Sobi yazaalibwa maama, ayina abazadde era ayina abantu be, naye akyuka atyo. Ekintu kiva kummwe abazadde engeri gye mukuzaamu abaana. Ebiseera ebisinga buli wokuza omwana ng'omukuzizza nga tagambwako, omwana akola byayagala, omwana mubbi ne wababba omuwolereza, niwe baba balina kye bakoze omwana wange munnange abaana be bato we bakomekerera. Ne Sobi yazaalibwa muntu nga gwe woozadde ababo. Erinnya lya Sobi nalifuna emyaka nga 25 emabega. Erinnya lya Sobi lyava ku firimu emu gye bayita No Escape from Sobibo. Walabanga firimu olinga nze. Yes. Koga tosobola kudduka utoloka otya. Tosobola kutoloka. Kati gwe n'okyewa. Yes. No Escape from Sobibo. Kana ule weyita Sobi. Yes sir. Teri asobola kuddukako. Ate wali asobola kuntolokako mukama wange. Waliwo baali basseko mukwano nga mbadde mugenze kulumba ne bamutanga olaba oba ne bamwokya oba ne bakola batya. Ebiseera ebisinga amazima bwanazambaali twali tekiniko. Tebabakwata. Nze tebankwatirangako ku siini bukyambaawo. Ebintu byange byonna bye nakola tebankwatirako ku siini. Abantu bonna ne bakutya. Naye nga waliwo abaakozesanga erinnya Sobi ng'oluusi si yenze. Owona otya Flying Squad? Kayanja ali mukwano gwo nga bugane nti ogaba ssente. Ate oyo teyaliiko okugaba ssente Kayanja. Nga ne bwoba ozimuwadde akkuba. Ng'omusangawo ozimuwe. Kuba Kayanja ekyamuyamba kyali kintu kimu nti yagenda n'akuŋŋaanya ttiimu y'abaaliko ababbi. Kuba ebiseera bye waliwo n'abaali abasirikale nga babbi. Kati n'abayita bonna. Ababbi ne baleka bakuŋŋaanya emmundu. Ababbi bakuŋŋaanya emmundu era Kayanja emyezi gye 3 gye yamalawo. Nze neesibako n'okwesibako. Baleme kukwata. Nga Kayanja nnoonya. So ova mu kkomera ng'omaze okyuka. Nga mmaze okukyuka ge mazima. Okomawo otandikawo akabondo akakaaka ababbi. Bwe nkomawo
ngenda okudda we nali nkola nga bangobawo obanga ekifo kyali walwayo yes banga ngaki gyali emyezi 18 gye wamalayo gwe mwaka gumu n'ekitundu yes kuba nali ku Simple then Simple ate ne bamala ne bandeetera kafayira akalala ke nali simanyi era nako nenziramu nenkasavinga ne saa convictingibwa bwagenda nga bugenzi bwotyo bakuleseko mu kooti tebakoze ekyo ne walinga bwotyo mu kooti baatuleetanga nejjukira ebiseera ebyo nti wali amateeka gaali matono nga tukola ennaku 480 limani oba 365 gwe mwaka mulamba n'olyoka otandika okukola ebirala then olyoka ate otandika ate si kuwoza bwoba ku capital fence ng'okoze emyaka omwaka olwo bakuleetera samali nnumba ki ze mwali mugenze konoga nti leero mpise ku lugwanyu amazima ennumba nnyingi kuba ebiseera ebyo waliwo antirobali waliwo omusajja gwe bayitanga Kasango mulumu 76 yali musajja mukambwe nnyo CPS ebiseera bya antirobali yatuyigganya nnyo balina zi ED ezo oba kyaliwo zi ED nasanga obuzibu bungi nnyo naye obuzibu bwange tebwali bungi nnyo kubanga kyenasooka okumanya nti bw'oba ofunye gabako olwafunanga ng'ogabako ng'olwowaani manya ani ali mu security mu biseera ebyo olumala okubba bw'eppanga okuba nina okumunoonya kuba bw'akola omulimu gwe nze sisigalawo sente mu Kampala mu mbeera yonna nentandika okunoonya sente mu Kampala ekyomukisa omulungi era nenzifuna naye nze ekirungi kyange nti bwe nafunanga sente ate nga nzikakkana naye nga bwe mba siina bukakkamu bwonna bw'ogamba okunoonya sente ng'olina emmundu tutwaleko engeri gy'ofunamu emmundu eno emmundu nsobola ogifuna mu mbeera yonna nga mbadde njagala nemmanya nti ogirina era ntambula naawe paka nenkukuba nenjikujjako nga tonkubye emmundu kuba nze mbanjirina yesebo nze nkozesa mikono gyange okusala amagezi egikujjako kati bwe wagifuna emmundu engeri gye wagifunamu neekuyamba okufuna sente missoni nga ziba zitya missoni zange sebo zaali perfect nnyo mukama wange ngaera bwe nabannyonnyolako emabegaawo missoni zange zaali perfect nnyo nga bwemanyi omuntu alina emmundu missoni zazanya alina kuba nga ali strong nali strong mu mubiri ng'ate n'omukono ndi strong ne mu bwongo nga ndi strong ensonga lwaki n'olwaleero nkyaliwo tugende ku mission gy'ojjukira gye wasooka okukola eyali ey'omutawaana yali luddawa process yali etya kyavaayo kitya mission ez'omutawaanya nnyingi nnyo zenkoze okujjako okuŋŋamba nti eno wagikola otya oba yali luddawa kuba sizimanyi nze kati gwe oyinza okumbuulira mission zenkoze nnyingi naye nze missoni ezange era nzikola ne ziyitamu kizibu nnyo gwe kyakutegeera nti Sobi wano yagikoze okujjako nga nze gaye nti nze nagikoze awo wegamba nyingi mu nsi abavubuka baagala abakazi yinza omubuuza nti oyagadde abakazi bameka n'asirika kuba ndabyo kyewadde naawe ogezaako okubala Sobi abadde akwatagana bulungi nnyo ne NRM gavumenti nga bamukwata ne bamutwala luzira amalayo wiiki 3 n'avaayo NRM ekozesa nnyo abantu ababbi abayaaye NRM n'okuzuula gayi gwe bayita Godfather naye bamutegeera mukomera because nakyo kyali kibbi kyali kisutusi kigodfather ekyo ne bakisiba luzira kati bali bayita mu basibe nga baaga okubakozesa baveeyo bakubire mu 7 campaign mobo obudde ogwa Godfather naye we yafunira chance ne bamusuubula luzira prison kisapose kubeera mukomera paka leero naye NRM yamusuubula kujja omugezi wagwan ababbi abatemu bakwatagana bulungi nnyo ne NRM era bali eri luzira bo bali life basula bulungi abatemu abakolera mu 7 nga bayimukomera gye bali bangi bafuluma ekomera ne bakola missions wabweru bamala okukola missions wabweru ne babazayo mukomera wallahi ne munyonyo mutemu ngo mutemu talabika ne musachi ngo mutemu ne munyonyo mutemu ne mukola buli kimu ne mugenda ku police buli kimu ne munyonyo mutemu buli wamu ngo mutemu talabika kumba liruzira kumbe nga liruzira
baba wazimishoni ne bavayo mukomera ne bakola date za government bamala okukola date za government nga baddayo mukomera iyo system mpya Museveni jalese tachakosa abantu be katakosa abantu baffe nakwata alien skin wali ne bamwa sente ze milioni nga 10 ne bamugamba aya bera wonga diversion making a sure obera wonga diversion okusookera ddala abantu bwe babanga battibwa ababase ne batamanyibwa ne poliisi nga temanyi kyakuddamu ate mu kiseera kye kimu nga poliisi yennyini ekozesa abamenyi b'amateeka abamanyiddwa. Poliisi tubadde tukolagana nayo ddala era ndudde nnyo mu poliisi emyaka mingi nga ndi mu poliisi naye nze nafuna obutakkaanya n'abamu mu poliisi nga babbi saali mubbi wa mmundu sabbisanga mmundu naye nalingwa muntu agatta naddala nga ku William awo olaba William awo ku Mutaasa Kafeera awo nga nekyo ekizimbe tebannakizimba awali Mutaasa Kafeera waliwo kyakuwa edda twalinga baddiira nga tudiringira awo oleeta ekintu oba obadde okitunda katugeze oyinza okuleeta essimu yo ng'eyo ng'oyagala $200 netugamba katugeze tugitunde kati oli mugendo gitunda n'agenda nayo n'olemerawo n'asindika nze waayo ogenda omunzigire wuuyo nenzija just gwe vaawo ku street wano kakati gwewadde essimu tomulaba ate nze nkugobyewo kuki ate bw'obuuza oyo ani baga musajja muzibu nnyo odduka buddusi n'okola ki yoyo Sobi yes